ate nabano abo abefumbiro bano bombi bano bafumbiro sebo ekitibwa sipiika abawolereza ali ku mmeeza kwotabanyisa omulabizi omwami olwono kalungi akola mu ofisi ya Katikkiro alondola emirimu egy'enjawulo mu ofisi ya Katikkiro zekabutamanyi nsanyuse nnyo okubalaba wano era mbasaba nnyo okulugendo lw'amazzi. Amazzi bwe bulamu gayamba omubiri. Bishop Ssebaggala azeeko wano kubanga bwe twogerera ali mu nteekateeka yakusiibula ng'omulabirizi w'emikono mu nteekateeka y'ekkanisa ya Uganda. Omulabirizi awumulira ku myaka 65. N'olwekyo enteekateeka weeri ey'okufuna omulabirizi anaddabirebe obulabirizi obw'emikono. Nze ne bannange tukola emirimu gya Kabaka tuli basanyufu kuba nti oyiseeko wano okutubuulira mu ngeri entongole n'okugenda okumu. Okusooka njagala kukwebaza wannanga okubeebaza kubanga obulabirizi buza bunnamaasa sana maama naye abeerayo akukwatizaako. Njagala okukwebaza emirimu gye mukoze mu myaka gino 12 egy'obulabirizi. Okusobola emirimu egy'emyoyo ndowooza omulimu ogusosolazibwa mu bulabirizi guba gwa mwoyo, era nze sirina kubuusabuusa nti obwo obukoze ne bunyikira. Njogera bwentyo kubanga omuntu ayagala Katonda alina kusooka kwagala bantu, kubanga abantu betulaba buli lunaku. Mu Katekisimu bagamba nti Katonda ali mu ggulu n'omu nsi na buli wantu wonna. Batubuuza kye kitulobera okumulaba kubanga Katonda mwoyo mwereere talina mubiri. Batugamba mu Katekisimu naye wadde Katonda ali mu bantu bonna tebyamulaba nga bwendaba sipiika ow'ekitiibwa Munyumbe kakati aliwo antunuulidde. N'olwekyo aliwo abantu emyoyo kwe tumanyira nti ddala omulimu agukoze ne gunyumikira y'engeri gy'ayagalamu abantu, kubanga abantu bakolomera baba bantu baba bamalayika. N'olwekyo ssebo weebala omulimu ogw'okuzina kati 10. Naye ate obwawulo obwaddemu emyaka mingi nnyo okusinga emyaka 12 omulimu okukolana, naye nze nsinza kukugoberera ng'omulabirizi ow'emikono. Nfunye omukisa omulabirizi n'ampitanga balina enteekateeka ez'enkulaakulana n'ennambula enteekateeka ze bakoze n'eziraba eziyamba si bakristaayo bokka naye abantu bonna 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 bali mu kitundu awo. Era waliyo n'omukyala munyiikivu ennyo obulabirizi bw'emikono bwe twajja netuleetera natuyambe okukulaakulana, namulabira wa mikolo omulabirizi ono muyambe. N'olwekyo nkwebaza enkulaakulana z'oleese mu bulabirizi. Emirimu gya Katonda gyetaaga obuvujjirizi. Era weewaawo omulundi bingi bwe mbeera mu kkanisa basooka n'ekigambo Mukama yeebazibwe. Kituufu naye ekyo ku lwakyo tekisobola kuyimirizaawo emirimu gya kkanisa. Omwawule yeetaaga entambula
emutwala mu bitundu byatwala. Emmotoka zigula ssente, emmotoka zinywa amafuta, ennyumba mwasula esasula amasannyalaze n'amazzi. Essente enkalu bwe zitabaawo emirimu gya Katonda nagyo gisobola okuzinga. Era bannange bano bwe tuba tuyimye tugamba nti tulwanirira obuwangwa n'ennono naye tebusobola kubeerawo bwokka mu bbanga. Oteekwa okuba n'essente zikutwala ku butaka ebbaale nga ffe ab'omutima n'emmotoka gy'onootambuliramu. N'olwekyo enteekateeka nze zendabye mu mukono mu bulabirizi eziyamba omuntu okwezimba. Omulabirizi ono zaasoosowaza mu mirimu gye, ndowooza zitukwana bulungi n'ebigendwa lwaffe ffe ab'omulembe omuteefu era mu magaza olugubadde gw'amaanyi nnyo. Era nkakasa nti abaana abaddira mu bigere bajja kusangawo omusingi gwe banaayongereza. Obukulembeze kirungi nnyo ne bulengera ebintu ebiri mu maaso, kubanga omukulembeze omulungi y'oyo alekawo enteekateeka abamuddirira kwe bongereza. Ebyetaago omukulembeze teri asobola kubimala, naye omukulembeze omulungi abitegeera ebyetaago byaba asanzeewo n'abinongera eddagala, naye era bisigala bikyaliwo ebyetaaga okukolako. Kwolabira nti ne Ssaabalabirizi w'e Canterbury alina ebyetaago by'alina okukolako ng'ate emirandira gy'ekkanisa okugiri Canterbury, naye naye akyalina ebyetaago birina okunogera eddagala. Mu byensi ne pulezidenti wa Amerika ensi gye tumanyi ng'engaga nga teri mukulembeza jjanaga nti ebyetaago byonna abimazeeyo. N'olwekyo mu nteekateeka eno y'ekkanisa omulabirizi ajja myaka bwegiti n'agenda, bw'abanga aleseewo omusingi nga Bishop Ssebaggala bw'akoze, abaatuwadde ekyokuyiga kinene ffenna mu nsonga z'obukulembeze, nga tukolerera emirembe eginaatuddirira. Era ssebo tukwebaza nnyo, siyinza kwogera bino ku ludda olw'omwoyo, ekkanisa z'osimbye bingi, naye ffe abala mu bulabi ebikoleddwa kyenatandikiddeko ne ngamba nti Bishop omulimu akoze n'agumiikiriza, kubanga enkola ye eraga ng'ayagala abantu. Tosobola kwagala Katonda okugira ng'oyagala abantu, oba olimba ekuba abantu kuba Katonda tomulaba, abantu b'olaba. Nene ne mu kugenda okugenza ku kitebe ky'obulabirizi abayitayo n'emirundi olabira ddala ng'ebintu ebiri ebijja okugasa ekkanisa mu myaka egijja gwe ne bw'onooba ng'ogenze. Ekyomukisa okyalina amaanyi mu kukutunuulira mukyalina amaanyi mu kubatunuulira, era tukyalina essuubi ddene nti tujja kwongera okuyigirako ebintu bingi. Njagala kumaliriza nga nkwebaza enkolagana ennungi wakati wange nga nze naawe. Emirimu mu Kyaggwe, kubanga essaza obulabirizi bw'emukono bulimu essaza ly'Ekyaggwe oza n'ery'Ebugere n'Ebuvuma, naye buli lwenkoze emirimu mu bitundu ebyo mu masaza ku ludda olw'ekkanisa gy'atwala mu masaza sirinawo ensanze buzibu wadde n'awo, naye ndowooza ne mu makanisa eyo gye kyadde gye bampadde ebyokulya gye bansabidde babadde bandaba nga omulabirizi ngende mukono nebeera neegazaanya kati nabo bantu baga nti ekwata omwana tereka muganzi. N'olwekyo si nkwebaza enkolagana ennungi. Obwakabaka n'ekkanisa
tutambulira wamu era ffenna nga bwe tumanyi nsibuko y'ekkanisa wano mu Uganda eri mu Bwakabaka. Kirungi nti no tufunye abakulembeze nga Bishop Ssebaggala abakuumye enkolagana eyo, era nze ku lwange ne ku lwa bannange wano nkwebaza nnyo enkolagana eyo, era ne bw'onoba ng'owummudde ssebo tusigale nga tuwuliziganya bulungi. Ate nyina essuubi ddene olw'omusingi gw'olese ozimbye mu bulabirizi obw'enkono nti n'aba n'akuddira mu bigere, nyina essuubi ddene tujja kusigala nga tulina enkolagana ennungi. Njagala okwebaza maama ono n'abaana. Omanyi ffe bwe tutunuulira abakulembeze, bw'olaba omulabirizi tugambe ng'ali mu kituuti, bw'omulagira mu kifaananyi ekyo ng'ayambadde amaganduula oluusi akutta omuggo, bw'omulaba bw'otyo, ate ne bw'aba n'ebimusoomooza gw'oyinza okutabirawo. Yazze wali mu kkanisa y'omutuukirivu Firipo, oyinza obutamanya nti omulabirizi alina ebimusoomooza. Abamuyamba mu ekyo ndowooza maama yasooka n'abaana. Kale bwe mba neebaza omulabirizi byakoze, enkolagana ennungi, maama naawe mutwaliddemu, era nkwebaza okunkwatizaako emyaka gino 12 wamu n'abaana. Obulamu buno obw'okubeera nga oba nkiyita entya, ennaku zino bakiyita mu bitaala, njogera eyo oba mugimanya enkono, nga buli kyokola abantu bakiraba, si bwangu ng'abantu balowooza. Era emirundi mingi abakulembeze abantu babeesiimisa. Munnamawulire yajja wano nagamba nti bunjula ki, yali agamba kati bunjula ki, enseko zaakubala n'enseka, netegeerera nti yandabira mu bitaala. Naye obulamu obuli emabega w'abakulembeze bubamu ebibasoomooza bingi. Kakati omukyala ewaka ogw'omwami bw'abanga omukulembeze abadde mukyala, bw'olabanga omukulembeze ng'atuukiriza, manya nti omukyala akoze omulimu munene. Maama weebale nnyo okukwatizaako taata waffe, muganda waffe, mukwano gwaffe, omulabirizi. Nammwe abaana mwebale. Waliwo ndowooza neyaleese omusajja ennaku ezo, abaana atya kundeeta bampita nebungula ng'omukolo gwabwe agenda kugattibwa eyo lyasooka eri nyawo. Tusaba Katonda kyatandise mu gwe ne muno yenyinya abakimaliriza. Ndowooza nammwe abazadde mubawa essanyu mu mutima mukola ekintu ekyo, ne mutandika obulamu obwammwe. Naye era ndowooza ennyonyi enkuzi ezaabayiriza okugguuka, era tubeebaza. Bishopu weebala okujja, tukwebaza emirimu gy'okoze, tukwebaza enkolagana ennungi, era ekiseera ekyokumulaba ekinaatuka tusaba Katonda akukulembere mu byonna. zaawo tugenda kuddayo obutwajjabangi tugenda okubeera, naye nga ekireese kujja okusiima. Tusiimye nnyo Ssekatikkiro, twagala otwalize otuusize okwebaza kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Atukoze bulungi ng'obulabizi bw'emukono nga Kyaggwe ne Bugerere ne Buvuba. Tusiima nnyo obuweereza bwonna. Ekyokubiri, tumwebaza kubanga bakwasa omulimu okuleeteramu okuwandiika Bayibuli. Ssaabasajja yakola bulungi, yasooka okuwandiikira ddala ennyiriri ezisooka mu Bayibuli empandiike, era ekyo kyayingira mu byafaayo. Nti nga Ssaabasajja Muteesa olubereberye bwe yayita abasomi, ate naye n'atukulemberamu okuba nti yasooka okuwandiika ennyiriri ezasooka
5 Bayibuli yaffe ne maama n'Abagereka naye n'awandiika ezaddirira. Twebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebazire ddala. Era aba-Bible Society baali bali wano okwebaza mu ngeri emu, naye balina conference n'emutegeezezaako, neera ne basaba nti batuliba olwo ne bajja ne batuusa okwebaza kwabwe. Ensonga endala Ssekatikkiro tukwebaza olw'okutwagalanga obulabuzi bw'emukono. Tukyajjukira nnyo ennaku z'omwezi waliwo ebikolo eby'amaanyi bingi ebiri gye wajjako. Ogwasooka katuweza emyaka 25 batukola bulungi nnyo, katuwa ekitiibwa, katuweza 31 25 egyo wajja yatusindikako katuweza 31. Twebaza. Naye ate omulimu mulala gwatukolera ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba mwaka 2019 wajja n'otongoza ekibiina ky'abasikawutu n'abagayidi. Ekigambo ekyo kikulu nnyo era kigenze mu maaso ng'obulabirizi twawadde n'eyika 33 ebunakigeri ku mwalo ku nnyanja Lake basobole okukolerayo camping site ne training ground. Njagala okutegeeza nti tunaawumulira ekibiina kino kikutte akati. Era nga byonna twebaza Katonda kubanga abaana baffe bangi babadde tebakyawulira, naye olaba abaana bayingire mu kibiina ky'abasikawutu ate balina embeera enjawulo gye baleeseewo. Baana bagonvu, baana bayiira, baana babeera bakozi, baana beesigwa. Kwegamba ekigambo kye twayagala abavubuka b'ennaku zino okuba nti nno tubeerawo n'abaana abavubuka ababeera ekyokulabirako eri abantu abalala. Kitukoze bulungi wajja n'okulawo ekibiina ekyo mu kkanisa kubanga abasikawutu babadde bamanyiddwa bweru wa kkanisa, so ng'ate ab'ekkanisa batandika obusikawutu. Yali mwana wa Mawulu yatandika obusikawutu, kati ate ne bufuluma ekkanisa naye tugezezaako okubukomyawo mu kkanisa. Ekigambo ekikoze obulungi ddala nti kati mu masomero ne mu kkanisa abaana baffe bangi abawandiikiddwa, era twebaza Katonda olw'omukisa ogwo gwe watuwa. Ensonga eno n'etambula bulungi. Weebale nnyo, weebalize ddala. Twongera okwebaza olw'amaanyi g'otaddemu ag'okulima emmwanyi. Tweyanza nnyo 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 kubanga abantu baffe batuusa ekiseera nga weebuuza waabula ajja ssente. Ebitooke byabiboneka, tugezaako okuzaabuza. Weebuuza ddala omuntu kati kikyayimirirako okuwa fiizi z'omwana nga kizibu nnyo. So kafube Buganda bw'obutaddemu okulaba nga ekirime eky'emmwanyi kikomawo, tekituzaamu nyama. Lwakubanga ewaffe tekiraba ku kyanga nnyo, mmwanyi zaali zifudde naye kati abantu bafuba. Ate twafuna omukisa mubi nti no emmwanyi ze twasooka okufuna zaagenda ne zisalira nnungi nnyo. Kati abantu baagala bafunire ddala kikolo ki ekibayinza okufuna ekirungi. Waliwo ze baatugabira ezasooka naye zaagala okubeera obulungi. Abantu babanga emitima ne gyenyiikamuko naye zaali za natisi. Akati no bwe tugamba obukola bati tulemu okusimba emmwanyi bagamba emmwanyi zaatusala. Akati ne waliwo kawefu baasaanira omulala okuteekebwamu mu nsonga eyo. Naye nga byonna twagala okwebaza kubanga obadde lulobolo waffe. Tubadde tukuyigako ebintu bingi era emikono tukoze ebintu bingi, naye okola ebintu ng'olina abakusoomooza. Kubanga olwobeera n'ebikusoomooza bikuleetera naawe okukola. Ate obeera nebulabirako waliwo kyuga ekitegeeza kisoboka okukoleka. Waliwo ebintu byaganze okwaŋŋamba nti okusookera ddala
ekizimbe kino ekyamasenge ekyatuwa ekifaananyi kinene ekintu ekinene kiringa ekizibu osobola okukikubako ekifuba n'okimalawo era sebo mu mbeera eyo tukwaliwo ebintu ebimu ab'emikono nabo basobodde okukola nga tubagambye Katikkiro yatukozesa ekife tusobola kukola kino basobola okuzimba ennyumba y'omulabirizi tugifuula yakalira twazimba ofisi y'omulabirizi yakalira 3 tuteekako ne radio tulinayo ne radio broadcasting services ate tuzimba ne Slowly Hall tulina ne parliament yaffe netuteeseza akati tubadde tuzimba tugezaako okuzimba Pension House kizimbe ekipese nga tekinaba kugwa naye nga tusuubira kikiribwa so twagala okwebaza ekirala twagala okwebaza ennyo okwebaza Ssaabasajja nga tuyita mugwe kukaweefube okukuŋŋaanya omusaayi gutukoze bulungi nnyo kubanga abantu bangi bavuddeyo ne bamanya omugaso nti omusaayi tebagula mugule naye ffe tulina okuguwaayo era twebaza nti wabadde okuyigiriza kunene twebaza nnyo Abakabaka Foundation batuyigiriza ebintu bingi ebikwatagana n'omusaayi ate abantu bamanya nti buvunaanyizibwa waffe okulaba nga tuyamba abantu tulina ababooda bangi bakutuka emisana n'ekiro beetaaga omusaayi naye kati nabo balaba nga bayimukiddemu okulaba nga bawaayo omusaayi batula tubagamba teekayo omusaayi nga tonaba gwetaaga oligusangayo nabo ne bawulira omulango ogwo so twagala okwebaza ate kati nga tugenze kugendera ate waffe gye tuzaalibwa era sebo twabaddeyo okubalaza okulaba nga tutandika obuweereza obwo so twebaza nnyo kaweefube Kabaka bw'ataddemu w'ebyobulamu naffe atuleetedde okulaba nga tukola ebbanga lyaffe kati lyekyaky Uganda emukono lifuuse lya mulembe so twagala okwebaza ngera bwayogedde ennyonyi enkulu yeyigiriza obutono okubuuka kati ebyo bibadde mukola naffe badde tutuwanya amaanyi kino ekyo kisobola okukoleka n'ekyo kisobola okukoleka so twagala okwebaza ne kabineti yonna n'Obuganda bwonna abakulembeze eno tukoze bulungi okutulaba ekyokukola naffe tubadde tugoberera bugoberezi byemukola so tuze kwebaza nti obukulembeze bwabwe bwe butuwadde naffe ekyokukola netubaako naffe tufaali tuteeka ku ggwanga lyaffe tweyanziza nnyo tweyanzeege ate era n'okwebaza buli twali twagala okusisinkana nga twagala okujja ebadde otwanga omwagala otuukikako Mukama yeebaze nnyo olw'ekigambo ekyo obanga abakulembeze bayagala okutuukako naye nga si bangu bakutuuka naye twagala okwebaza kubanga obadde otuukikako mu byonna twebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mutukoze bulungi abakulembeze baffe okulaba nga mutuyisa mu kaseera kano akabaddemu okusoomooza tumanyi nti ebiseera bino ebya Ebola nabyo Mukama ajja kutubeera nabyo okubifunuka tusobole okubeerawo Ssaabasajja Kabaka